mzee juu, mama katika mzee juu. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde asisinkanye bamakanika n'abakulira ziggalaji mu bitundu bya Kampala n'emiriraano mu kisaawe kya Mefuge Kololo, akulira ebyamwoyo gwa ggwanga Kamisona Helen Seku yamubuulidde nti bwe babadde batalaga ggalaji ez'enjawulo yalabyeyo ebikolwa eby'okuwanika ssaako enkozesa ya bbendera y'eggwanga mu bifo bino etali ntuufu, era bw'atyo n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukangula ku ddoboozi. Batambula mu magalaji gano tulina kye twazuula nga flaga ziri buli wamu, flaga y'eggwanga. Nze ng'akulira aba patriotism nenjagala ntangaaze ku bannaffe bano ab'amagaraji. Ffe nga patriotism ne tukoola buli garaji abatadde flags buli bwe baagala, buli bwe basanze, nga tubasaba nti musabe government office eri responsible oba police security babawe permission okukozesa flaga zino, ate babagaidinge bulungi wawe mwino oziteeka, kubanga flaga y'eggwanga ya kitiibwa nnyo, tulina ogibwa ekitiibwa, tetulina misuzinga nga bwe tusanze. Abamu baziteeka ku piki, abamu ku buduukaduuka, abamu ku busitoola obutonotono mu ffumbiro, nga tusaba bannaffe bano mikwano gyaffe bamakanika balokose bampisa baddeeyo batimbulule flaga ezo oba basabe security bawe permission baziteeke mu bifo ebituufu. Ku nsonga eno poliisi olwaleero ng'eyita mu mwogezi waayo ACP Kituuma Lusoke ekalaatidde bannayuganda okwewala enkozesa embi ya bbendera. Flag eyo ffe bwe mulaba engeri gye tugikwatamu, 1 tugiwanika naye enkuba bwejja ne tugijjayo. Flag eyo tetugisuza na wabweru, kwegamba tuyina ekitiibwa ffe ng'aba professionals gye tugiwaamu. Flaga abantu kirungi ne baagala flaga yaabwe, naye ate mu kujagala saate si kirungi kugityoboola. Kati waliwo ababadde bagiwanika ne waggulu ku muti gw'amasannyalaze, kyekifaananyi kiri nnyo ku mitimbagano. So just kye tusaba abantu flaga mugiwe ekitiibwa. Ono agamba nti waliwo amateeka agafuga enkozesa ya bbendera omuli okufuna olukusa okuva ewa minisita wa ssemateeka n'obwenkanya. Eyo gy'olaba enkozesa yaayo yeetaaga ne permission okuva ewa minisita. Minisita we bagamba minisita mu act eyo babategeeza minisita wa Justice and Constitutional Affairs. Kituuma era ategeezezza nti nga poliisi tebandyagadde kubako omuntu gwe bavunaana, y'ensonga lwaki olwaleero bavuddeyo ne balambika. Tukwata obubi oba oyina etteeka lyomenye, naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu, abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasa etteeka wano na wali. Leka tusooke n'okwogera n'abantu kubanga tusuubira nti bwe tubabuulira ekyokukola bajja kigoberera. Lusoke ategeezezza nti ku nsonga ya kampeyini ezigenda mu maaso babadde tebannafuna buzibu buli awo nga poliisi okuggyako bannabyabufuzi abamu bagamba abalabikira mu bikolwa eby'okukuma omuliro mu bantu, era nga wanaaliko akatambi kalazze bannamawulire ak'omubaka wa Mukono munisipaali Betty Nambooze Bakireke, era ng'ategeezezza nti abeenyigira mu bikolwa bino baakukwatibwako. Tambudde tukyatambula bulungi, naye tukyafuna okusoomozebwa kungi okuva mu ba politicians abamu abagezaako okuincitinga abantu okwataakinga n'okulumya abasirikale. Era nga mu bano mwe muli Honorable Nambooze Bakireke owa Mukono. Vumirira naye ate si kuvumirira kwokka, nga bwe ntera okujja bw'olaba nga nzize ne njogera ku kintu ng'omanya waliwo ekijja okubaawo. At least kyemmanyi abantu bonna abeenyigidde mu
mu bintu ng'ebyo mu budde bwaffe tujja kubatwala mu mbuga z'amateeka. Maido John yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindire.